Kati kuvuga digi paka kuwulira bubi bamuyise Myra mukana akatandise anti mulabe kati gaga zitadde kalinga bali babayika kati jevuga paka kuwulira bubi omulabye bamwita Myra mukyala Ediga yali mukano agenda kuwanga agisimbula nti jinja trip kyetaleke. Okay, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan Kawesa. Thank you for subscribing, for liking, sharing each and everything. Atana subscribing up, please subscribe. Oyamuse Myra omulaba twatuse jinja naye ng'omwana oyo gwolaba aline ekyejo tasaayadde okulinnya olusozi laba Zara gyali salama wuli yeri waggulu yekalakaasawo naye alina ebintu byatya Myra y'omulaba okumanya akooye n'ekicupa kya lwenzoli akitadde mabega ku mugongo kiri mabega ku mugongo. Zara yeyuli ere waggulu eri ne batambula bambi ne bagenda ne baba abalala bazirinnye. omuntu omu yekalakasiza wuli eri ku lusozi waggulu banna balese n'obaleka nti nno yeera w'amaanyi nti nno ye kali labe yabadde yekalakasa gyali n'ekicupa kya lwenzoli olusozi lufuuse olusozi jinja trip ajula kukwavula uno banne bamulese dda uno yerwa nenga jinja trip tawade jinja trip babadde jinja ninga balaba bana bali so smart and positive. Mulabe nono kabejja yatuusedde eno tayagala kumanya yali n'abalinzi abagamba oba munajja mujje kati n'olwa activity esooka yakulinnya waggulu eyo kulaba nti nno buli omu ate agenda bagiyita zip lining kati naye balina okusalawo ani agenda okusookayo okukola zip lining. Mukyala wa Ediga agamba nedda gwe sookayo. Muwala wa Matata agamba nedda nange sina gyendaga gwe osookayo. Bulina obudala buli butono naye bwe bali mu baka yanyawo boolaba bali awo bali mu kwegeyamu sookayo bonna buli omu atyayo. Mukyala Ediga agamba nze musajja wange namulese Kampala noli agamba tata wange Matata namulese Kampala kati oba basazeewo ki oli Sarah yeyuli yetuulidde eri mukazi wattu mukyala Ediga n'agamba nze kanyambuke amadaala sika omutima gumu omaitse walaka alina mukullo aya basi kati kwambuka kakati sebo otuuka ino waggulu ku zip lining olina okusayininga n'ogamba nze Morris Jordan Kawesa nsayininze ngenda ku zip lining eno sigina kyo n'ogiteekawo ebyange kyokka tebiba byakulamba ngolimba tebiba byakulamba but you have to sign for safety you have to sign for safety. Omukyala n'agamba nze teekako mukono ayina omutima oyo gwolaba mutima gwa mpologoma tayagala kumanya Gazala ali wansi awaga yo agiwa fe yo aya basi kusayininga kuwedde time for action.
kusalenga. So you only grab here, we just go free. Maybe just know you got this. Breathe in. Yeah, you're welcome. Close your eyes, breathe in, you will breathe out while you're going. 1, 2, 3, and go. Let go of yourself. Woo! By this where we are going, and then there is Kitanda Falls all the way down. So the Jagali Falls was the second. Now we have Zimbabwe Dam, we go to submerged falls is Zavao. Then this is now the second one we have. From the dam, now they come over this side where it is a waterfall. It's a Kam River. So this place we are going to walk together. But mind where you step, the rocks are very, very, very difficult. And what I'm